Uganda. Ngenda kwogera ku lutalo olw'okutereeza Uganda mu byandikibwa bino bibiri. Naye kino kyoleka nkijewo nga sinagenda mu birala. Olutalo olw'okutereeza Uganda waliwo emitwe gy'abannabyabufuzi n'emitwe gy'abannaddiini abalina okuggibwawo Uganda okutereera. Tuli mu Bayibuli. Ekyo nsiriikiridde kisobola obbanyikira mu bulungi. Nja kuba bulungi wamma nja kutereera amaidota nja kutereera. Nsiriikiriddemu kibagwekereremu bulungi mu kirowoozo nako mufune n'obudde obukirowoozaako. Uganda okutereera waliwo bannabyabufuzi abalina okuggibwako emitwe, waliwo abalina okufa, bannabyabufuzi ne bannaddiini. Waliwo bannabyabufuzi abalina okufa Uganda okutereera. Mukama okunyweza entebe mu mikono gy'abannayuganda. Waliwo bannaddiini abalina okufa ne bannabyabufuzi abalina okufa, abali mu mulembe guno nga balina okufa. Uganda etebenkere mu mikono gy'abannayuganda. Ekizibu ky'okubanga ebizibu ebiri mu Uganda awo bya bannaddiini ne bannabyabufuzi be batabangula Uganda. So katugende mu bye tulimu, mu bye tugenda okuyitamu mangu mangu, then tugende mu Bayibuli. Nze sogera kintu kiri bweru wa Bayibuli. Ne bwe mba ninga asagamu nfuba nnyo okulaba nga nsagira mu layini eyo. Ne wankubadde binnemu olumu ng'omwana w'omuntu. Naye njagala nnyo naddala bwe mba ndi serious ku bye njogera, tubyogere mu layini ya Bayibuli. Waliwo bassaabasumba abalina okuvaako emitwe. Waliwo bakabona abalina okuvaako emitwe ejja ddala physically. Waliwo bannabyabufuzi abalina okufa. Mukama anyweze entebe. Mukama okunyweza entebe y'obwakabaka mu lunyiriri lw'abalangira ba Buganda. Waliwo abalina okufa mu Buganda. Entebe y'obwakabaka okunywera mu mikono gya kabaka ne batabani be ne bazzukulu be. Mu nnyiriri z'abassekabaka ba Buganda, mu nnyiriri z'abassekabaka ba Busoga, waliwo emitwe girina okugwa mu Busoga. Waliwo emitwe girina okugwa e Bunyoro. Bunyoro Kingdom oddemu enywere. Waliwo emitwe girina okugwa mu Ankole. Ankole bw'eba yakuddawo. Bino mu Bayibuli tebajja bibabuulireyo gye muli. Naye ojja bimanya ng'Omwoyo Mutukuvu abikubikulidde, oba ng'obisomye Omwoyo Mutukuvu n'abikubikulira, oba n'obisanga ku SPS mu Bible and Politics. Waliwo abantu abalina okufa. Obwakabaka bunywere, Uganda enywere, Uganda eddewo. Bwe muba mwagala okubeera n'amasannyalaze mu ggwanga Uganda agatavaako, wateeka okubaako bannabyabufuzi abafa mu ggwanga Uganda. Katulabira Museveni ali mu kutambula. Nalabyeko ne ono mwana Sky Soldier. Nga Sky Soldier bayimiridde batusomesa batulaga obulungi bwa parish model. Sky Soldier alina ono omusajja simanyi ye Bukenya. Ali awo atenkanankana. Ekitundu ekyawaggulu kinene nnyo singa ekyawansi. Omuntu omulamu abeera yenkanankana okuva mu kiwato okudda ku mutwe n'okuva mu kiwato okudda ku magulu obeera gundi wenkanankana. Bukenya ekitundu ekimu kisinga kinnakyo. Genda omwetegereze. Nga batusomesa Museveni alambula ebiyumba bya batwaze Museveni nga alambula ebiyumba bya Sekokko. Museveni nga alambula ebiyumba by'embizi. Naye nga amasannyalaze gagenda. Uganda terina amasannyalaze. Nze wano we mulaba olumu amasannyalaze gantawanyako. Ndi mu ddungu ndi bwogu. Ndi ku generator. Ebeera yafunye kizibu. Ndi mu ddungu gye batannaba kupulaningira nnyo. Amasannyalaze tegannaba yitamu kugira. Naye nze omuntu omu bwe nti banfaako okuba ne generator emisana n'ekiro. Omu bwe nti banfaako okulaba nga generator erabirirwa gavumenti n'egirabirira mbeere n'amasannyalaze nga ndi omu. Naye gavumenti tefa ku Uganda. Amasannyalaze ne gagenda ebintu by'abantu omuntu alina ebinyeebwa order alina okuba ebinyeebwa by'abantu bya miliyoni 3. Amasannyalaze ne gagenda n'atabikuba n'afiirizibwa ne bagamba genda ono n'emyoga parish model bakuwa kakadde. Abasajja bataata b'abantu ne batabani b'abantu ne bakwata essimu ne batandika okusomesa abantu. Gundi gavumenti ekoze.
Daba Kayumba Kasekoko. Olaba Kayumba Kasekoko kano. Katandika ne Sekoko 7. Kati ziri Sekoko 18. This is a parish development model. Kati okumera ne gwanga nga amasanyalaze tegavaako. Waliwo abalina okufa biterere. Katuyite mu bino mangu. Obulango busigadde bustandinga Morini Skin Care Premium Dental Clinic Zimbi Shalom Cake weziri in case ngo yagala cake yambaga birthday or any ojja kujja mu ka box nkuwe Shalom Cakes weziri. Then waliwo Abani Plamba wali in case ngo mwetaaga asobola okukolerako ne ku mikolo okufumbira n'okugabula abantu bonna we bali ayokye ebyuma naye wali mu madirisa gate n'ebirala. Obulango busigadde bustandinga nga bwe buli. Njagala kwebaza Katonda omulungi w'ekisa olw'ebintu bingi nnyo ebitambula. Bingi tubadde tubibagamba tugenda bigendamu ne mu politics bingi nnyo tubadde tubyogera. Ebino kambiyite mu lukwakwaya tugende mu maaso. Briefly kuba njagala kumala obudde mu politics ne mu kigambo. Essaawa yonna Museveni agenda kukola obulumbaganyi mu nnaku enkulu. Naye obulumbaganyi buno bakyabuteekateeka kubukola ku konvoyi ye. Ayagala abukole ku konvoyi ye naye byonna bipange. Ayagala abukolere mu bitundu bya Busoga ne mu bitundu bya Buganda. Mu Eastern Party balonze Busoga, ajja kubeera mu Busoga, then ne mu Buganda yekoleko obulumbaganyi ku konvoyi ye. Oluvannyuma lw'oku bagambe bwe waliwo embeera emuli obubi okusobola okutandika okusuffocating eggwanga. Oluvannyuma lw'okumaliriza meeting eyo ne bakonfaminga byonna mulabye ab'amakomera nga bagamba mbu bagenda kutighteninga security simanyi bagenda kuyimiriza n'okukyalira abasimanyi mbonna abasibe mbu mu nnaku enkulu bye mulabanga standby class 1 Museveni yayagala okwekolako obulumbaganyi era busobola okugenderamu abantu aba bulijjo okulaga nti embeera ebadde kkaali naye Museveni yagenda okukola obulumbaganyi ku konvoyi ye yennyini. Museveni ateekateeka okukola obulumbaganyi ku konvoyi ye yennyini okulaga nti waliwo embeera emuli obubi. Alonze ebitundu bya Busoga n'ebitundu mu Buganda yeesule mu ambush wabeerewo ng'okukubagana asobole okuyisaawo amateeka gayagala okuyisaawo okubanga alimitinga n'okucontrolinga Bannayuganda. Ekyo bakowo kiteeko osirike. Ekyokubiri wakati mu kutandika okubanga baaseesinga mu maaso gye tulaga nawa nababulira ku kirwadde kye bagenda okukola. Ekirwadde kino kiri mu makomera bakigezesa ku basibe kiri ku basibe naye tebakimanyi nti bakibagezesezaako nga bakibagezesezaako n'eddagala lyakyo byonna babigezesereza ku basibe mu makomera. Ekirwadde kino bwe kifuluma bagenda kukitwala bakiyiwe mu bitundu by'Ekikuube, Kagadi, Ntoroko district z'omu Western Uganda ezo eziri eyo ku lubuubuuto eyo naye ng'ezimentioningiddwa Kikuube, Kagadi, Ntoroko. So kati ebitundu bya Greater Bunyoro temwebalabala. Greater Bunyoro ne Greater Fort Portal o Kabarole district region temwebalabala. Nekirwadde kino kigenda kusookera eyo wammwe bakibayiwemu then eddagala bagenda kuba bamaze okukakasa nti weeriri eddagala lino biri mu kukozesebwa ku basibe. Ekirwadde kino bwe kikukwata kikola kitya? Ekisookera ddala kikutula ennyingo. Ekyokubiri kirumya omutwe. Ekyokusatu kireeta omusaayi. Kikwatira muntu yo oba kikwata okuva ku muntu okugenda ku mulala. So nga eddagala lyakyo erimu erisookera ddala eribeera lya social distance ne lockdown nga baagala kitambule emyezi nga bwe kabatana ne muyingira January February awo kitandike mu bitundu bya Kikuube birimu Abachina n'aba abasimanya abakoleya biki ebyo eddagala bagenda okulirangirira mbu simanyi baba wadde eddagala byonna biri kukolebwa ku basibe. Abasibe mu makomera bali mu kubagezeserezaako ekirwadde kino naye bagenda kukifulumya mu bantu omwaka ogujja senga muba mugugenzeemu nga temunnamuggyako. Then ng'ebyo byonna tetunnatuukayo agenda kukola obulumbaganyi mu nnaku enkulu zino. Agenda kwekolako obulumbaganyi mu ggwanga Uganda nga buli ku konvoyi ye oba mu Bannayuganda naye nga woteeka okugwawo emirambo okukifuula ekyamaanyi ennyo mu nsi yonna nti Museveni asimattusa assassination mu ggwanga Uganda yali emabega waabyo. Era mulaba ab'amakomera beefudde abanyweza security. Ab'amakomera beefuula abanyweza security kuki? It's an inside job. It's an inside gundi. Kiri munda. Bye bibadde mu security alert mu bufunze.
ebirala ebiriwo nayogera najja wano nenjogera juzi ku nsonga ennaku ezo nayogerako ku kamiliyoni ne muyitako sagala muwabudde kamiliyoni ebintu bye mubimanyi birudde mu mawulire mbadde sinabyogerako naye nze ebiseera ebyo bibadde tebinnaba kubaawo nasooka nembagamba kamiliyoni alina ennaku anywa bukongola ziga obuveero bw'ebitaano saabagamba mumanyi ennaku eriko oyo omwana kamiliyoni munaku asembayo mbadde nabyogerako kuba nti ebintu ebimu saagala bigenda mu nnyo ebya famire ye nabyogerako nga mbiyita ku ngulu nti sina kye simanyi problem ara of fulani do the needful please tukoye yagala kola kinsumulosona so ebintu ebimu ebitalina makulu tuba olumu tetwagala biwa makulu tuba tubiyitako nembireka nayo yo kamiliyoni nze sina kye simumanyiko from A to Z kamiliyoni yayo Kyakalamagi ekintu Kyakalamagi kye kikola kamiliyoni yamwocha mu bintu byakusaaga era ekintu Kyakalamagi kye kyayonoona amaka ga kamiliyoni paka kati ate tegaliddawo era njagala okwebaza omwana wa kamiliyoni uyu omwana ebigambo byayogedde byonna bituufu ate n'omwana mutuufu nkugambye gende wa kamiliyoni bwe yayokera Kalamagi awaka wakutte enkonge tayiro zimezeemu omuddo agaali amaka amatiribona temukyali mu muntu yayokya Kalamagi mu bintu by'okusaaga mu by'okweragalaga namuyira amafuta namwokya ng'omwana azze kubanja yali abaguze engoye ng'omwana atambuza engoye ng'agenda mu wino n'anoonya emivumba gi first class ajja waka naye yasangawo kamiliyoni mu kujja mu kutunda mu kuzibalekera teyamulekaawo naye amajja okujja okubanja amusanga ne bannaawe ebyo byegundi ajja ayita mamaani babi gundi mamaani oyo mwana makosi biki nange nga kamiliyoni amubuuza ate gwani agamba ko muvubuka nze mbadde njagala mama gundi oyo alina gundi ebyange nagamba namulekedde engoye kati kamiliyoni nalaba ngo onaamuswaza mu banne nti omukyala agula engoye ezitambuzibwa kati nayagala okukifuula ekyokusaaga bw'ati yali anywa kisigala kino ng'ekya sudiru ne bamuyira amafuta awo ng'ebyokusaaga n'amukasukira ati ekigundi ekyo ekisigala nekimukwata Kalamagi teyalwana bw'eraba ng'akutta omuliro teyalwana n'asirika bwe n'atunulira kamiliyoni ng'akaaba bw'ati nga Kalamagi akaaba ne bamuzikizazikizaawo ne bakola batya naye ng'omwana yenna ayidde kamiliyoni n'akubira osiweeka jansi ne bakola bistatement ayo n'awaayo omusimbi omuyitirivu Kalamagi n'atwalibwa n'attibwa nga bw'awona bijja kuba birala Kalamagi n'attibwa eyo ye first hand information naye kamiliyoni oluteeka wansi bw'ati omutwe nga Kalamagi nga bwe yajja bw'ati ng'asirise bw'ati lwakuba ebintu ebimu tubirekayoza we Uganda twali muntu gwemba njagala kukolako research ne simufuna ekyo kikubulira from the source era omukyala yamubuuza namubuuza omwana oyokeza waaki omwana yali abanja sente za ngoye weewaawo kamiliyoni n'ayagala okulaga nga yalaga nga bakyali balaga nti ye engoye zi shopping azikola California kati kibi ki bw'oba ng'ogula olugoye mu wino kibi ki nze nabagamba kamiliyoni takyalina sente zayimbira omuyita najja n'ayimba n'omuwa ekikonde bw'oti n'atuula mu mmotoka oba omuwadde ekipapula kya gundi olumu twali nagenda okukuuma ne taata mu kadongo kamu yaliwa abagundi bano abayimba mwami mpanga kyankoze mu maka muno olwaleero Katonda nkuba nze n'amatu agansaleko kati abantu ne bafuwa mpanga ne bamufuwa se ne bamufuwa pisete nga sine kye mufuwa ng'ayimba ebyo eby'ennaku nengenda ngula akadengo kange awo mu kikaali nga ndi mwana muto nenkwata ekipapula kiri kye banzingiddemu akadengo nze nange nkiwampanga mpanga agenda otula wali okwanjuluza ati nga se nangamba naye bannaye mwana gwe kale nawe kiri kutuukako mama wange ate teyafa kati nange ndi mulekwa mama wange naafu oba kyekyamutasimanyi namufuwa ekipapula gundi kyendiddemu akadengo anyway
yeyo ngenze yotya naye nze mbuuza bwoba yambala olugoye olw'omwewino what's wrong with that lwaki mweteka mu gundi gyotali kati Chameleone amala okuyimba n'omuwa sente n'akwata bukwasi bwati n'agenda azibala mu kkubo ng'atambula oba mufuye bipapula bya buddengo gundi yemwe mwalya ku buddengo mubumanyi mumanyi nammwe nze nabagamba okuzaalibwa ku mulembe omubi temumanyi na buddengo so Chameleone bwatyo bwali ennaku eri ku Chameleone nga nabatandikidde Chameleone wano mwena mujja kukaaba mulekerayo kitiibwa kiri ekya Chameleone kyokka naye nga namubatandikidde wano kubanga ndi mu nyumba iwe waka ebyo leka mbireke kirungi mbadde nakamubagambe ennaku zo nembagamba oli ayina ennaku yakongola ziga anywa buwalagi buli obwo obuveera njagala okukutira bannayuganda mwena twabaawo omuntu yenna abatiisa okunyigirizibwa konna okuli ku bannayuganda mwekwate social media yejja okujemulula embwa zino eggulire lyembadde mbagamba ennaku ezo olutalo lwe twalwa na juuzi olwa Nabakooba lwabadde ku gataliiko nfuufulu luno wano ate bwe tweyongerayo abatwala ebyokwerinda emitiyana baliko omukazi gwe bakutte olw'okusasanya obutambi nga buno bulimu obubaka obuvuma abakungu mu gavumenti ono akwatiddwa yeetonze ng'agamba nti muwala we ali mu Buwarabu ye yamuweereza obubaka buno olwo naye n'atandika okubuweereza abalala Sylvia nazo omutuze ku kyalo Serenge kiri mu Gombo Lemanye ebijina yakwatiddwa olw'okusasanya obutabi oli mu bubaka obuma abakungu namwe nakola masimu yange nayenze ebyo by'omukadde gwe twanunudde nze n'ekigambo kya Nabakooba nakiwuliddeko ggulo ekya Natasa nakiwuliddeko era oyo ye yasinze n'okubingamba okubimati ebifadde mu bakono ebigambo bikonjera minisita Sakuna Bakungu maka wa president ndaziwategeeza nti balatopisa nalwoga yoyo omukadde gwe twanunudde ne busasana omwana kweta nalugo mmanyi walao laba nombuno omukungu wa gavumenti daba ebisaati mbu omukungu wa gavumenti daba omutwe mbu omukungu wa gavumenti mu kitondo kino abatuzi balina omukulu wa WhatsApp wali wayiseganyiza ebigambo ebikonyera banene mu gavumenti mama yo gurupu gye bakugamba buli gyesonda sente ng'abantu bagwiddwako sisonanga mu 10 n'eki era ne gurupu simanyi bali si buzibu bwa kubeera na gurupu naye kizibu kyakwonoona linnya lya amyokaradesi mtyena polisi mwanjuze bwe batyo bwe bamutwala ageze kino nakwata naziwa era namukwasa polisi bwamyokaradisi alina emimwa gimulinga alaze obunyemi olikola by'abantu nabo omukadde bamubonyabonya lwa ttaka lye daba omukungu wa gavumenti daba omukungu wa gavumenti daba ebinnya daba omutwe yasamira muri abantu bonna abali buli gwanga mumyoka wa RDC omudazi omusango kiba kyango okukwatibwa litali Uganda bali mukozesa emitimbagano bubi daba RDC anywenyi daba agamu jangu onone daba agamu buli omu ali mu kuvumira omuntu ebuwarabu okozesa emitimbagano egyo nga bwe wanona tugambye kukima oba nga tugambye nga bwe wanona nnyoko tuba tugenda kufuna mbu omukungu wa RDC mbu omumyuka wa RDC daba agamu ate mulekere okuvoola ebitiibwa by'abantu mulekere okwonoona amanya g'abantu n'ebigendererwa byammwe gye tutamanyi mungere mwambyuka radisi wekasanga nga bwe wanonaani ebweru jangu nnone mmwe mukozese emitimbagano Nabakooba muve ku ttaka erya repeat muve ku ttaka ly'abantu oba Natasha oba ani muve ku ttaka ly'abantu temuddamu kutusinikirako binnyo mbu omumyuka wa RDC yenna omumwa gumulinga eggodo ly'embizi mbu omumyuka wa RDC mumanyira bantu twabateekako interface eggwanga ffe tulifuga oba mwagala oba temwagala tujja bafuga Uganda tugenda kugifulumya tugiyingize tugifulumye bannayuganda tubafulumye tubayingizenga mu mulembe gwa Sawulo mu mulembe gwa Sawulo mwe bannayuganda kambagule mmwe ebyo ebyabazadde bye babatiisa mbu temuddamu kuyogera ku byattaka eryo baagala babanyigenga muli mu nzikiza mwenna abaana abazaalibwa mu bitundu byeyo temujja kigere ku ttaka lyammwe mu nkiiko z'ettaka abali ku gurawundi mugendenga n'amajambiya mu Uganda yonna awali enkayana z'ettaka bwe muba mugenda mu nkayana z'ettaka mugende n'emiggo n'amajambiya
mutuule muwulirize temunyega muntu ayogera byayogera muddeyo waka baddemu babayite wiiki eddako mujje ne Jambia bwe baddamu ne babayita mu meeting ey'okubiri nga si yenze weewaawo muve gavumenti ye mulabe wammwe teriyo muntu abattaka babettaka bali mu gavumenti n'abakoba muve ku ttaka ly'oyo omukazi muve ku ttaka ly'ebyalo byawo muve ku ttaka ly'abannayuganda bonna nammwe bannayuganda tubalwanirire nga mulwana tebijja koma ku internet tukola ogwaffe nammwe mugula amajambiya mugende mu hardware mugende mugula amajambiya mugawagale gwe jangu mu meeting ng'osibyeko eno nga yejambiya ogisibaka akayi bwoti etteeka bwe ligamba bw'obanga otambula ogisibaka akayi bwoti gwogenda otuule mu meeting ng'ejambiya eri wano neyo eri wali agula ettaka bw'ana aligula nga si yenze temukkiriza basuffocatingireyo ku byaki muleme kwogera mubiteeke ku internet mukozesa amasimu gammwe naye nga bwe mukola n'ebikolwa ebyaddala kati wali twavaawo Museveni agenda kwekolako obulumbaganyi tugenze mu programu y'olwaleero njagala okwebaza Katonda olw'ebyo byonna ebigenda mu maaso ebintu bindi tubadde tubyogera bw'olaba engeri olutambi gye luzingulukuka secretariat bana basajja tebakyalina option byonna bye twabagamba bye bakola kuba twabisomola njagala kwebaza Katonda olw'obusobozi bwatuwadde okuyingira mu nkambi y'omulabe okubbayo ebyama n'okusobola okumutambulirako mu buli kyakola kyonna era abantu abagobera SPS Mubire Bible and Politics temuli surprised nababuulira engeri abasajja gye bagala okutikkula obuyinza nembabuulira engeri Museveni gye yamatiza mu meeting gye mujje nabagamba simanyi lwaki video ezo tezinaba kufuluma Museveni yamatiza Mpuuga ne Mayega nti be bagenda omuwanirira mutabani we obuyinza abulandinga ku bbo bw'olaba ebigambo bye nabagamba Mpuuga mu bye yayogedde byennyini byayogera mwalabye Mpuuga bwatumatiza byonna nga bwe yabyogedde nenjagala kwebaza Katonda kuba Mpuuga abadde akulidde nnyo ku lujja abadde akuze naye okukyala kwawedde ndowooza n'okwanjula kwawedde sawa yonna embaga mu butongole omusajja agenda mukuba ekidaala kuba abadde akaddiridde nnyo ku lujja ebintu ebiri mu politics wa Uganda okujjako nga weerabira bwerabizi naye bw'oba badde ojja obigoberera olwaleero njagala kujjukiza ababadde abeerabidde oba n'abataaliwo kuba ffe Mukama atuwadde ekisa okubeerawo akabanga akawera nga ate tugoberera natandika okugoberera politics nga ndi mwana muto ebintu ebimunzize mbiraba nga mbimanyi ne bwe nave wake wa taata nze ne waka nga tuyomba ne mama Ebeni oyo yali mukubula abasimanyi zipango kasayo ebyo bya ina nze njagala okulaba mawulire ate mbusimanyi nno yali ku ina era nga ayomba era nga tayagalira ddala nsibe waka nze bwe mbeera wumba njagala kuwuliza naddala nze bwe mbeera njagala kuwuliriza bimeeza yali kupango kasayo simanyi Felicita simanyi ina ebyo nga nze sibiraba so mbaddewo ebintu ebimu nembigoberera era ebimu siba kuba nti nabisoma mbeera nawo nembijjuka nengamba event eno yaliwo bweti kati Katonda atuwadde emitimbagano tusobola okujjayo ebintu ebyo bye tuba tulowoozezaako okulireetinga kubanga Museveni talina gundi ndala Museveni politics we ali wanu we traffic formula zezo kyovula ababuwazi omulembe omulala formula ziganya okukola ffe tatulinaako solution kakati ebintu ebisinga nabyogera nemba nnyonnyola engeri zonna gye bagenda okukolamu okulandinga obuyinza wakati wa Mpuuga ne Mayega either nga babasuubiza nga Museveni akyetikkule in case bw'aba akiremereddwa oba okuba bamuyambeko bamuyise w'abayisa oluvannyuma abasuule nga bw'abadde akola abalala Mpuuga yagambye mbuno azze okuteesa ne Museveni ku nsonga ne bannayuganda naye nina ebibuuzo byange bitono Mpuuga njagala tubuulira akomewo era njagala buli mwenna abasobola okutunuzaamu Mpuuga kamera mumutunuzeemu kamera yeyongera okwogera kuba Mpuuga buli lwatunula mu kamera tasigala kyekimu Mpuuga yatandika okuweebuuka olunaku lwe yatandika okuyimirira mu kamera okwewozaako ku bitaano naye eri emabega wonna twali tuli mu speculations nzijukira olumu olutalo lwali wakati wa muwala wange Olivia Katende ne muganda wange Nuwa Mutwe ng'Olivia Katende ayita ku page yange ebiseera ebyo nali mu vacation ne mama Ebeni ne Ebeni nga ndi Uganda kati nga nekweka nnyo nga wemba ngenda okukola gundi video nga ninya mu muti waggulu neme kulaga mulongooti wa wendi kati Olivia yayitanga nnyo ku page kakati
nga Olivia tu discussing eno ne kubya bampuuka nga bwemba nyina byemba nfunyewo ne mugamba waliwo kino kati naye nga bili ebyentalo nze nali sibimanyi nnyo nga sibigenda mu nnyo ebyo bya gondi kumbe musajja watunuwa mtu acha defending ampuuga nenda bana yite mukuba bakulembeze abetolode president kakati gwe muwala gwe nawe oli eyo yimiridde eyo okuba bakulembeze oyo mpuuga lopu katende nakwata omusekuzo nuwa mutwe ku mutwe niwa mutwe kanzunzu namukwata mbanja nga niwa mutwe akubesimu muganda wange wile nakola kikoza ate kuki noli yoko omwana page nena nkube nemubuza mwana ki nti omwana akubye omusekuzo ku mutwe ndi wano ndi kuchupa nemubuza mubadde ki nti omwana akuba abantu abakulu ne mugamba genda ampola uyu mwana sinda mutuma ne baba ina byayogero uyu mwana mutofu era bwe bivaye wano gundi yagamba niwa mutwe yakola program namba nagamba yina yempuga nenkuwolereza nga abantu balowooza onjo kyayo nga n'okunjo kyate wanjo kyayo kale singa nno wanjo kyayo kubita nga nakuwolereza naye olunaku mpuuga lyatandika okutunula mu kamera buli batunula mu kamera avaawo agudde olunaku lw'eggulo lwe yagenze n'ebisooto ku nkoona ennaku ezabadde ng'ebisooto abituddemu butuuzi naye ng'enkoona tennaba kunywa kati eggulo lwe bamukubye engalike eggulu yebbye engalike n'afa era olutalo lubadde luliwo lubadde lwakulwana kasuze katya tayingira mu nyumba kasuze katya tayingira tulwanira mwalwanako ku lutalo lwa kasuze katya mwe musanze embaga zaggwamu ekitiibwa mumaliriza emisoso gyonna ne giggwayo kasuze katya nga tannayingira mu nju omugole tafuluma olunaku lw'eggulo kasuze katya yayingidde bwe paba omugole bamututte olumu nyina mwannyinaze gwe nalingaba nze namugaba kakati ne wajja olutalo lwa kasuze katya ne tufuna abasajja ne batayiza emiryango gyonna munnaye ng'omu ku baganda baffe baganda bange ng'atambula ng'agenda ateesa ate n'abako ng'ababuuza nze olwo omukole essaawa zigenze mu ssaawa 2 omugole tannafuluma 2 ez'ekiro emirango gyonna mikwate munnaye ng'ebintu bigenda byeripa ng'amazzi simanyi mbuno gaweddewo ng'akwata ebidomola ng'abisiba ku ggaali mbuna agenze ku luzzi basisinkana eyo gundi nga beeteesa nti tutwalire kasuze katya nga bagamba nze mumpe omutwalo nga bamuwa omutwalo ng'ajjako ekidomola ky'amazzi ekimu ng'asibako ekyamafuta ng'abireeta ng'abiteeka ng'abantu bonna bamuviira mbuna azze n'eggaali some mbuna aleesa amazzi ng'ajjako ebidomola ng'abirengeza ng'ekyamafuta akikasuka mu nju nga mpuuga tafuluma nga mpuuga afuluma kasita kasuze katya ayingira mu ddiro w'epaba mpuuga aba agenze Museveni tolyazize n'akulekayo Museveni tagwa yekka naye bannabyabufuzi ab'omululu muyina ekizibu mwenna Museveni abattidde mu katego aka naye n'obuuka omulambo gwa munno n'ogulaba ng'ebyenda biri ku ngulu n'osigala ng'otambula mu kkubo lyerimu omuli emirambo gy'abanno n'olaba omulambo gwa Sebagala n'olaba omulambo gwa Bitulesaanywa n'olaba omulambo gwa Beti Kamya guli wali gukyanyukako n'enswera ogwa Mawu gukyali muvunduvundu bwe guti gukyakyuma wabula gw'ogamba mweri ekkubo ojja kgenda okomewo kati nno nno leero kugataliiko nfuufu omulambo gwa Mpuuga gusangiddwa ku kkubo gugaŋŋalamye okulira n'ogwa Mawu naye era waliyo kati omulala atandise ekkubo eryo naye waliwo oluyimba lugamba bwe luti oyo yenna agenda okulya musitula g'olukwe omwoyomye 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 Mpuuga omwoyomye omwoyomye oyo yenna agenda okulya mukyagulanya olukwe omwoyomye nga muddamu omwoyomye 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 Mayiga omwoyomye 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 Bwanika omwoyomye omwoyomye buli alidde musitwago olukwe omwoyomye tolowooza weebali kati bonna bagenzi wulira nakugamba politics tayawukana na muzannyo gwa ludo mu ludo obeera n'obuntu buna naye obeerako n'obutambula naye obeerako n'obusiba ekkubo kati gwe abeera ayagala okuggula ebikufulu bino ebiri mu kkubo olina okubanga mu mukono gwo mulimu emikaaga ng'egyakyagulanyi olina okubanga olina omukaaga n'ekkene kubanga Mpuuga yajja ne yeesiba wano bwati nga waliwo ekiko nga ku boodi badidde Segona batuuzizaako Mpuuga batuuzizaako Bwanika batuuzizaako Mayiga batuuzizaako Uganda bonna babatuuzizaawo mbu waliwo ekikufulu
mutabani w'omugenzi n'asaba endeku emikaaga emeka esatu nekkene kubanga ali wano wennyini liifugu mu ssebo ebiri esatu ssebo kitiibwa nekkene ekikufu nekiva mu kkubo emikaaga olina okuba nga ogiweza ng'ekyakyagulanyi kyagulanyi tanayogera kigambo n'eki balwana ne sipiiki ze yayogera nga ajja kubwa MP by elections Kampala Kyadondo ze balwanagana nazo kubanga ye ali ku birala we yayitawo ye ayagala ekintu kimu eki gwe tambuza endeku ekomewe oyagala mmeka 5 liifu sebo vaayo mwe muzannya byonna naye ye emikaaga giri mu mukono gwe ye ayita buyisi emikaaga afeemeka wano gumu 2 4 liifu gumu sebo 2 4 kitiibwa aveeyo Ludo pure politics nga kufuna butunuzi buti n'omanya n'ogamba Joyce baagala ati wali bwe muyitako ogenda okukwata ne ku Babatovu yagamba Babatovu yatugamba nga ali mu Manchester United abatannafuna mupiira abamaze okutegera gwagenda okuguwa era genda otunulire Babatovu enkuba gye yakubanga paasize ng'atunoona bawano kuba ye gugenda okujja bwati nga ye yamaze dde okulaba oli ali mu kibangirize yekka era olugumu wanaagusiba bwati akikuba bwati wabulanga lutunudde eno tulabanga bano bali eno ng'omupiira agutadde eri kati ye ate ye ne yeegaba sayidi eri ne Ludo olina okuba nga omanyi oli afa 4 gundi onaafa 5 gundi emikaaga 2 bwe mufuluma wano afa 2 3 okay ne mu nnyumba nyinamu kamu okay liifu gumu 2 3 4 guno naagufulumya gino 2 ne girioni we wave ekigambo finito wikasobala kukirira yinga board nga finito ku board oyina okubanga oyina omukaaga nekkene lwaki weetaaga ekkene ezentonozi oyina wozaagalira naye nenyingi oyina wozaagalira wikasobanga oyina omukaaga nekkene nga mu mukono gwo mu 2 tofaayo omuwanvu omukima naye noona akuli wano tomuyitako oyo ye aba afa kkene mpuuga mufu we nategeera nti mpuuga mufu bali berowooza mbu b'amaanyi ne Segona ne batugamba bagenda kuyuya Masaka Segona n'agamba babadde basaganze bwe naagenda bajja kujja ne batajja naye ng'atulaga nti Masaka yabadde tasobola kutaba utayinza kubeera watali mpuuga bwe bazze ku lusozi ebbakuli Segona teyalabiseeko nemmanya bano ebisooto babituddemu kati ate yamaliriza akutte olugendo lwennyini abagenzi lwe baakwata finito kati ngenda kuyamba abataaliwo nga tufuna independence kubanga ffe mu lutalo tulujje mu independence fe abasajja abakulu ababaddewo ab'emirembe gino katubajjukize ebyaliwo mmwe bwe mutaali omwoyo mye wawi mayiga bannange omwoyo mye wawe mama mpuuga wange omwoyo mye wawe mama okulya muswa gwolokwe omwoyo mye omulambo gwasooka guguno Sebagala was the first to arrive at Parliament for vetting this oyo yali w'amaanyi mu Uganda nga bw'ojjako kabaka yaddako took unusually long oyo hour longer than the other ministers yali bw'ova ku kabaka nga yaddako beaming Sebagala was confident he had done enough to convince the oyo yatuukako n'ekiseera ng'ekimu sisobola kukyogera without portfolio oyo be confirmed. Just want to inform you, I answer them very nicely. Do not forget that we have got a big number in the committee, so that I don't see how. Oh, yeah, chief opposition leader in Uganda. Give me the biggest ministry. Look at my eyes. That's why I say that I'm sure I'll be there. Asked whether his academic qualifications and travel restrictions would not work against his prospects, Sebagala was sure that would not arise. To be a mayor, you know what is requirement to be a mayor. I think you should have the qualification, the same qualification which you require to be a member of parliament. I've been there mayor twice, so if I was not having the same qualification, I'll not be there for mayor for this long time. Now, I've got a house in the United States of America. My kids in America. I've been several times in America. I've been traveling all the international areas. Then, when you say to me that is you have got a fact, that is, I think that's a fiction. He also said he had integrity issues to worry about. We do have all the documentary in our counting area. If there was not integrity on that side, I could be in IGG. But none of you had admitted that you have been taken to the IGG.
So the people who have been taken to the IGG, I think you can understand them. You know why Nassar Degesa has been on the mayor of Kampala, who have not been taken to the IGG on the police. Wish you well. Thank you so much. Mbaise kupate. Oyo bwe yali agenda yayogera bigambo bya mugenzi Mpuuga. Nagamba mmaze okutegeera Museveni ono tulina kuyogera naye. Ndetere banna Uganda change. Omoyomye soprano. Omoyomye alto. Omoyomye. Kilgore Municipality MP Beatrice Anyua has a close association with President Yoweri Museveni. In spite of the fact for years, she strongly voiced her opposition to the NRM. She was president of the NRM members of parliament, who met at the National Leadership Institute in Chankwanzi, and endorsed President Yoweri Museveni as the party's sole candidate in the 2021 general elections. Anyua, who calls herself a friendly force to the NRM, talked to NTV about her experience in Chankwanzi. The solidarity the NRM members have. NRM. His Excellency Mpuuga. I've not seen it. Because he has been here every day and chairing all the committees. Gutusinze nnyo ayisa abasajja kabaka. Watunda ente, n'otunda amatooke, n'otunda emmwanyi, n'owerera embizi. Omwoyomye. Gutusinze nnyo ayibeene. Watunda emmwanyi. Sabasajja kabaka gutusinze. N'owerera embizi ya Mpuuga okuva e Masaka. And answering all committees. But gusinze ayisa my abasajja personal view, kabaka. I have no problem with President Museveni continuing to serve this country. Muli ebigambo bya Mpuuga byayogedde gulu tugenda biddamu mu abo bonna abavudde ku board. With the NRM members and likes the party color. When in Europe you are invited, they give you a dress code. Tebabulwa kye boogera. They invite you. Akunnyonnyolera ddala n'ontegeera. Tali mu t-shirt ye NRM wabula ali mu dress code naye nga tulabira ddala omwoyomye kale n'otunda amatooke n'owerera embizi laba nno naye omwoyomye I keep on wondering why can't President Museveni and Besigye also come and talk? And I'm yes. sure if they talked and why? If it's about yes. Obawulidde omwoyomye because he's willing to receive it. And don't be surprised that the remaining opposition will soon all be under the control of President Museveni because of his method of work. However, many in the political circles look at Anyua as a political schemer with questionable loyalty. Before the 2016 general election, Anyua, who subscribed to the FDC, was a close ally to Dr. Kizza Wabaleba okuguladde muzannyo gwabwe omwoyomye obalabye Mpuuga bwatofuwa zaatambula omwoyomye ewa Besigye ewa Mbabazi ewa Museveni omwoyomye ku bodi naye avuddeko omwoyomye the various members more than we do in. Anyua has not spared her former colleagues in the FDC party, whom she has accused of failing to accommodate divergent views. Mpuuga si agamba nupu omwoyomye sikulipoti yemu omwoyomye nuperemereddwa ate nga nagiteekamu nnyo amefounding member omwoyomye of anger, intolerance, revenge creates two worlds of leaders. Herbert Ziwa, NTV. Aunagwamu. Temunyonolera video. Omwoyomye. During a Thanksgiving ceremony organized by Kilgore Municipality Beatrice Anyua at Kilgore Boma Grounds, President Museveni praised Anyua for choosing to work with the NRM after years of being in the opposition. I'm an independent member of parliament. I have not picked the card for membership of NRM. But it has not deterred me and it will not. This did go well with the FDC party to which Anyua was a member for many years. Museveni is happy. Why? When is it? You know this, I can buy them as meat. You understand? So you the moment you become worse, even a villager will laugh at you. Say, this one, if you give him 10,000. For party president Patrick Amuriat, Anyua's move was not a surprise to anybody in the party. For us, it's not a surprise. We believe that Beatrice Anyua was
on her way to NRM more than 5 years ago. She behaved like them, and now she has proved no that what her suspicion was many years ago has come to pass. The Deputy Secretary General of the FDC, Harold Kaija, says Anywa has lost the trust of the public. So it is a very disappointing kind of situation. It is a wrong example to the people. It is actually a disgrace to the political class that actually look at you and they can offer trust you. Mafabi accused Anywa of being a spy in their party. Hey! Has never been you know what the spy? If a spy is spying to you, he does exactly. Seta wazijawa ezakaluwaka wedde omoyomye. So Anywa was a spy from there. Amuriat, however, says FDC is a party with a free entry and exit, and anyone who feels they no longer subscribe to the party ideas is free to leave. You know, FDC is a party that is open to anybody who wants to come in. It's also a party that does not imprison anybody. Omoyomye muja kakasa. Abo bameka si babiri kali kakati. Omoyomye MP Bet Olive Kamya says her expulsion from FDC came as no surprise, describing it as a clandestine move. But the news was surprising, to say the least, because about a month ago, I heard on the news, I mean, I've never had any formal communication from FDC, but I heard from the news media that the 6 months suspension was over and that FDC was looking forward to receiving me back. That was just a month ago. And then, a month later, I heard on the news that FDC want to actually what I read in one of the dailies is that Betty must go. The city member of parliament declined to discuss further about her activities with the party she helped form. Every time I and energy I spent talking about my relationship with FDC, as far as I'm concerned, is negative energy, and I want to reserve all my energy for something more productive. Betty Kamya remains confident, having retained her seat despite the expulsion, and would have lost it had she deserted from the party. Now this is providing her an opportunity to redirect all her energy towards developing the pressure group, the Uganda Federal Alliance. Federal Alliance, new way, because that's what we need. We must discuss the Federal Alliance. She says the alliance is now backing the public on the merits of the federal system of governance. People are something new. People are tired of let's get rid of Museveni. He must go. You know, people are tired of that. People want to know what are you going to do that is different from the other people. The Forum for Democratic Change Disciplinary Committee last Thursday recommended the expulsion of both Betty Olive Kamya and Alex Nzima after the suspended duo refused to appear before them for a hearing. The executives at the delegates conference on Friday endorsed the resolution. Tony Mwangala, NTV Weekend Edition. People are tired. People are tired. People are tired. Yes, people are tired. There is a debate about age limit and I don't know what. What are you debating? There is a debate about age limit. What are you debating? What is the proposal? 2 days after President Museveni dismissed as uncalled for the raging debate on whether to amend Article 102B of the Constitution to lift the upper age limit for presidents now at 75 years. Another senior member of his government has weighed in on the matter. Minister for Kampala Affairs Betty Kamya, who until last year was a senior opposition leader and president of the Uganda Federal Alliance Party, is strongly in favor of removing the presidential age limit. It is extremely unconstitutional for putting there a campaign to stop the amendment. You should put there a campaign to win votes on your side. Kamya, who was clad in the yellow colors associated with the ruling NRM party, argues as long as President Museveni still has the energy and the will to lead, he should continue at the country's I think Ugandans should. Tusoma kumpuga temwerabira. Diagnosis. We are diagnosing. And I nasoma luzungu nenda. Fani katongole kuliko kusoma somo. We are diagnosing. Kamya did not mince her words as she generously lavished praises on President Museveni, just falling short of saying he was a God-given blessing to Uganda. When we're in cabinet, I think he's more informed than all of us put together. Many times. On each subject, on each topic.
He's highly informed. He's highly tolerant. Yes. He's highly intelligent. Yes. And with a lot of stamina. Yagenda tugamba people are tired. They need to change. And instead mobilize Ugandans to believe in them. She said NRM mobilized and got many numbers into parliament, where the age limit clause would be decided. So because they're not strategic, now they're not strategic. You need the members in parliament, but you did not invest. Not strategic. They told us last time Dr. Bester spent 10 billion. Hey. And they're not strategic. And people are tired. Each person, Babas, I don't know how many billions he spent. Each one spends billions on themselves to be known, to be seen that you've gone around the country. Kamya seems to be working on a project. She was named Diagonosis. about 2 years ago. Diagonizing. President, Diagonosis. In the early years of his regime, later fell out with the president and served as special envoy of the then opposition FDC president Dr. Kizza Besigye. Then walked out and formed her own political party. She unsuccessfully stood for president in 2011. During an interview with NTV in March 2014, Kamya, who was on a crusade to reduce the powers of the president, was pushing for a referendum to trim the powers of a man she now wants to rule for life. What we need to deal with, to face the elephant in the room, and know that this is almost an invincible president unless we take away that invincible. And that is the incredible power that is given to him by the Constitution. And the Constitution gives us an avenue. The Constitution says you can change the Constitution through referendum. But small institutions like Parliament, that is better in his hands. The only formidable forum that can take on this presidency is a referendum. Meanwhile, civil society activists have called anyone to lift the presidential age limit. People will come here and say, oh, judges don't have whatever. Oh, judges also have an age limit. Public servants have an age limit. You see, MPs don't have limits on theirs. But how do you control the treasury? Two proposals that are being made are a threat to the political stability. And I call upon citizens of Uganda not to misunderstand the actions of President Museveni and his regime to be democratic. President Museveni, who has been in power for 31 years, is ineligible to run for president in 2021 since he will be beyond 75 years, stipulated in the constitution. But if the age limit clause is lifted, he could seek for the presidency again and take his reign to 40 years. Herbert Ziwa, NTV Weekend Edition. Eje mirambe meka kati kambalage yo omulambo omupya omwoyo mye kansoke kuguno what's wrong concern really to work with the NRM and by Mengo, although their narrow-mindedness was right. Awo ne kinyampa awo chalisha yogera awo ne kinyampa okusoka ne kisirikamu awo ngoma ya kinyampi naba toloza mbuna sayininga awo kiba kinyampi olabye oyavuddemu opposition yagenze tuteeseza transition peaceful transition ne basayininga laba. This is a continuation of a journey which started before some of us were in. Your Excellency, you now have the historic opportunity to gather patriots that are scattered all over Uganda. You must look for them wherever they are. They are in all the political parties. They are in all corners of Uganda. These are things which I believe will be enjoyed most by the unborn children. They may thank you when you are not around. So we salute the courage you have shown. This is abo bonna bemulaba abo bonna emyoyo mye
Because they never leaked anything. I was very open to them. I even told them I'm in talks with President Museveni. Uli ebigambo bya Mpuuga. And I gave them the reason. Number one, Uganda is at a turning point. Ebyo Mpuuga tyabyogedde. When Uganda turns or changes, what will be the position of the Democratic Party? We have got a ruling party that has more or less fused itself with the government. Uganda, when you are in government, people perceive it to be the same as joining NRM. I want to assure Ugandans, I will take that misunderstanding with all the kindness and charity, because I know it is the reflection of the reality you see. Because wherever you go, the NRM members behave as if they are all in government. Nga godamuti omoyomye. The national organizing sector. Democratic Party members have found themselves in an awkward situation of political quagmire with the appointment of the party President General Norbert Mao as Minister of Justice and Constitutional Affairs. The members are in panic, but I really want to tell them that there is no reason for them to get worried. Still under control. Democratic Party is still intact. Accepting the job and after successful vetting by Parliament means Mao will serve the interests of the National Resistance Movement government, which he has always vehemently opposed. There's a time for everything. There's a time to fight and there's a time to make peace. The appointment in a mini cabinet reshuffle comes just hours after Mao left the company of the Democratic Party Secretary General Gerard Silanda, who has also expressed interest in joining the East African Legislative Assembly, met with President Yoweri Museveni at State House in Entebbe, where the parties say they signed a cooperation agreement. We have not had the opportunity to peruse the document as members of the National Executive Committee. Subsequently, this renders the document to be without any legal force binding on DP until such a time when the National Executive Committee shall ratify the same. Both Opio and Silanda insist that the party has not gone the Uganda People's Congress way of getting swallowed up by NRM. This despite the specifics of the agreement. Era ne Mao agamba Mpuuga agamba tagenzenga Mao. Nga ne Mao yagamba ize sigenzenga UPC. Ize ntegeera. Kati ne Mao atugamba kati ne Mpuuga atugamba ize sigenzenga DP. However, the appointment of Mao as a cabinet minister in the NRM government raises the question of whether it was one of the points of cooperation in the agreement. The NRM Secretary General Richard Odwong divulged some details of the cooperation agreement. In the areas of governance, in the areas of accountability, in the areas of human rights, in the areas of representation, where possible. The party honcho stated that the signed document is purposed at causing a peaceful transition from within the NRM. Political pundits agree that the move is appropriate. It is a good gesture that indicates as a country moving forward as such a thing. But now that opposition parties can find a line of cooperation with the ruling party, it is a sign of political tolerance and maturity. It is very healthy. They cannot win or come closer to national power unless if they give in through coalition, working together. It could be a strategy. It is happening. But they say it might be a blow that signals the death of Uganda's oldest political party, which recently experienced a mass exodus of members to the National Unity Platform NUP, headed by Robert Chagulanyi. They are sad that other opposition parties are staring at the same fate. Now this should be a lesson to the remaining political parties. And they also come out and make a coalition, make a memorandum of understanding, so that they start speaking with it. Omwoyo mye mwana yagamba kikirabanga kino kikirabanga Museveni bwaba kutwala akola bwati wakantu kisiraba kalirudawa wakantu kisiraba kamboza banaye skalaba anyway n'obudde bugenze kalabika tekaze Mao yali agenda yagamba nze sigenze nga UPC. Ndi mu byaddala. Kati Mpuuga agamba nze sigenze nga Mao. Naye nga UPC agamba sigenze nga Betty Kamya. Nolo agamba sigenze nga Bitule Sanywa. Nze ndi mu byaddala. Nze ndi mu byaddala nze nteseze eggwanga kati nze mbuza.
Mpuuga wagenze okututeeseza njagala osooka otubuulira ebintu bino wammanga. Ani walukata kutusaka okutebonera katugatandikire na lino. Omukulembeze w'ekisinde ky'ebyobufuzi ekijja ki Democratic Alliance Mathias Mpuuga ekisinde ekijja nga Kamya bwe yakola ekisinde kya Federal Alliance ng'agenda Yoweri Kaguta Museveni wamu n'ekibiina kye ki NRM okutema empenda ku ngeri y'okukyusaamu obukulembeze bw'eggwanga mu mirembe. Mpuuga agamba nti yakizudde nga NRM teyinza kwewalibwa mu njogerezeganya zino gundi Mawu Sibo yagambye kino yerina obuyinza Anywa Sibo yagambye bwe bayayaanira Betty Kamya Sibo yagamba Musaswafe abaddeyo omwoyo mye Sabiti ewedde minisita w'ebyamateeka era ssentebe wa DP Nobert Mao yategeeza nti ekisinde ki Democratic Alliance ekyatandikibwawo Mathias Mpuuga kijja kukibeera kizibu okubaako ebibala bikituukako singa kyebalamu okwogerezeganya n'ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM ku ngeri y'okukyusaamu obuyinza. Okukyusa Uganda weetaaga President Museveni ate weetaaga kwogeraganya naye. Kati gwalowooza nti ojja kikola weka pozi ng'okikoze bweru wa constitution awo nja kukaanya naawe naye kasi ogamba nti ogenda kukolera mu mateeka tukwatagane wadde nga Mao naye akyalemereddwa okutuuza Pulezidenti Museveni ku mmeeza babeeko kye bakkanya ku ngeri y'okukyusaamu obuyinza. Mpuuga avuddeyo n'ategeeza nga naye bwagenda okukulemberamu enteeseganya ze zimu basobole okumatiza banna NRM nti ekyokuwayo obuyinza okukulira akabazi ku kugulu. Ebibiina by'empandiikire ne NRM mweri abe NRM balina ensonga enkulu gye balina okutegeeza n'okuddamu eri bannayuganda bagyewala naye ekyennaku kiri nti ejja balondoola nebalaga ensonga y'okwogera ku nkyukakyuka enkyukakyuka y'obukulembeze transition of leadership tukitegeera nti bafuze eggwanga emyaka ana wakati mu kukola ebikolobero bya buli kika kikulu nnyo okwogera n'abantu bano okufuna ebirowoozo byabwe kibayamba era naffe kituyambanga abagala enkyukakyuka. Mpuuga agamba yakizudde ng'ekimu ku biremeseza enkyukakyuka mu byobufuzi kwe kutya okuli mu bakulembeze ba NRM nga n'olwekyo wakubakakasa nti wakyaliyo obulamu obujja omwoyo obuyinza. Twagala n'okwogera nabo ngeri y'enkyukakyuka y'obukulembeze abamu ku batambulira mu kutya olw'ebikolobero obunyazi okusobola eddembe ly'obuntu twagala tubabuulire nabo banyini bave batuwulire bo badde balowooza ki ku ebyo tuleke kuzimba ggwanga lyakwesasula nakuwolera ggwanga eribeera ggwanga lyabasiru. Ebigambo bya Mpuuga tebyawukana nnyo n'ebyo ebiza byogera Nobert Mao ng'oba olyawo bye byamuviira omuswalo gumulabika ne ku tuviiri konna tumulinga obulya bw'emmese Democratic Alliance ye n'otuviiri tukonna tumyukiridde atugayinga naye tulinga twoya twa mmese ezo nviiri olulimi lwa Nobert Mao balinga nga abalina notisi zange nga basoma dialogue anti azibawayo omyoyo mye n'agenda n'atandika okubongoota kati gwatabongootoze ensonga zeyalina okuleeta mu bbanga etali ddene naye ndowooza bulangiti bamuwa yawuulu. Okwogera bino Mpuuga abadde ayogerako eri bannamawulire omulundi gwe ogusookedde ddala ng'omukulembeze wa Democratic Alliance era ng'asinzidde mu lukuŋŋaana lwe lumu n'alangirira ebyo ekisinde bye kigenda okutandikirako. Ekigendererwa ekyokulwanirira ennongoosereza ez'omuggundu mu byobufuzi ne mu mateeka agafuga ebyokulonda ne ssemateeka ekyo kisinga okubeera ku mwanjo. Ekyokubiri okwogera ku nsonga y'okuba nti nga bannabyabufuzi abavuganya tusobola okubeera n'enkolagana mu kalulu. Bwe tumubuuziza ku ky'obutanywerera wamu Mpuuga atuzeemu bw'ati tewaliwo omuntu yenna alina kukwasa munnayuganda yenna obudde bugenze kati njagala Mpuuga atubuulire ebintu bino wammanga ani oli ku ludda ki olukutumya okuteesa bannayuganda abanyigiriziddwa ennyo bw'oyogedde be batemudde be bakozeko ebikolobero be bakutumye okuteesa n'abatta kubanga otugamba otumiddwa oteese nabo kubanga NRM ekoze ebikolobero bingi ffe bannayuganda abanyigiriziddwa ennyo abatemuddwa ffe tukutumye otuteeseze n'atutta atuta yawulira yakooye yakulese ng'olutinda atwegayirira tumusonyiwe ekyo tewakitunyonnyodde ogenda mu nteeseganya ng'ova ku ludda ki odda ku ludda ki Museveni bw'aba yakutumye oteese naffe kitubuulire ate bwe banga bannayuganda be bakutumye ogenda obeegayirireko eri abatta nakyo kitubuulire ffe tetunnaba kwegayirirako ku muntu atutta Museveni ng'akyayagala entebe eyo waddembe okukola byonna by'ayagala otukola naffe tuli baddembe omukola byonna bye twagala omukola tugimutwaleko tetunnaba kwegayirirako muntu atutta kati Mpuuga tubuulire okutambula ova mu direction ki ovaawa oddawa ekyo komawa kitubuulire omusajja atusse nnyo kati tumwegayirira atusonyiwe tukutumye oba Museveni akooye okututta alina kyalaba ayagala tumuyambe
Museveni yatwetondera akutumye oli lutindo ojjo tubuulire tumusonyiwe ekyo kitubuulira tukirowoozeeko ekyo njagala osooka kitubuulire ova ku ludda ki odda ku ludda ki weetumye gwolabyewo vacumu ne weetuma bw'obadde weetuma otwebuuzizzaako nti ye position yaffe fe abatemuddwa naye Mpuuga olina amagezi Mpuuga wasoma kituufu wasoma naye olina amagezi kuba ebyo bibiri byanjawulo okakasa bannayuganda bakutumye gwe wagambye tewagenze nga bali ekkuba ogenda digenda modde wenjogerera bannamasaka okusinzira ku musasi waffe ali ku ground omulambo gwa Mpuuga gumaze okuzuulibwa Mpuuga bamugjeeko n'ebifo by'ekyama nabyo babisaze nabyo babitutte omutwe bagututte n'olulimi balusosonkoddemu naye n'ebifo by'ekyama talina abamuse babitutte gotta omusange Kayinja wane Masaka iyisa muwembe wanera kayi twabadde tuli awo ennaku ezo nabagamba Inter-Religious Council ejja twabadde tuli awo eggulu Inter-Religious Council nejja netunyampira yanyampye ku mawulire wakati abamu tebakomye ku kunyamba n'empale bazipamyemu Inter-Religious Council emyoyo mye Inter-Religious Council yanyampye Ogwa Inter-Religious Council sina n'okumya abaani edde okulaba nga baziyiza embeera y'obutabanguko ng'eggwanga lyolekera akalulu kaabo n'akasuubira okubaawo mu 2020 Inter-Religious wati bano balaze okutya nti ebirimu obutabanguko bwatabaawo kikolebwa babadde balaga ku ebyo ebibaddewo omwaka gonna nga bwe boogeddeko kuliko ebigongozi bwe bagamba nti bulemesezza enkulaakulana y'eggwanga omwaka 2024 wetwogerera nga gusigaddeko sabbiiti 2 zokka muwulire Inter-Religious Council yammwe olwaleero bannaddiini oba tebaanyedde mu mpale Inter-Religious Council laba kasewadde akanyarwanda laba omunyarwanda laba ogutwe omuli laba olutwe laba olutwe bannaddiini balaze okutya nti wandibaawo obutabanguko obwekuusa ku by'obufuzi eggwanga lyolekera akalulu akaddako aka 2026 olaba nti waliwo laba muzeeyi akakuubagano akaagala okusandika nga katandikidde mu byobufuzi oyo kyamani watandika okulonda abo omusajja omukulu atalina magezi mu mutwe kutuwa okutereza eggwanga lyaffe omuswala atana okutuula mu kamera laba okuba nti okuba kale envizi kugasa ki kasajja ggwe kubeeramu obwenkanya nti bano bateekateeka kusinkana abakwatibwako ebyokulonda omuli akakiiko k'ebyokulonda ab'ekitongole ekiramuzi n'abakuumaddembe okulaba nga akalulu kakwatibwa mu ngeri etatabangula mirembe nga bwe guzze kuba mu myaka egiyize twagala okulaba nti ekitongole ekirabirira okulonda kuno laba akasajja akakulu akatalina magezi guno kitaffe mu Katonda laba asoma nabisome bweteyambe okulonda kuno obukadde magezi nga ne mu buto wali ogalina baniira banokoddeyo n'obuli bw'enguzi mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo bwe bagamba obukadde magezi nga ne mu buto wali ogalina tuyina obulyake mu nsi yaffe ne wiiki eno laba olina ewugiro ku byamabega president yakyogerako ku Friday ya PDM ti abantu babatera okufuna miliyoni emu uli obusibu bw'omunnaddiini mulowooza mbu abannaddiini bonna bagezi uli obutumbaavu naye ate nayo tagifuna uli obutumbaavu nga gavumenti efubye okuteekawo enteekateeka ezijja bannayuganda mu bwavu gamba nga uli akasajja akasiru akatalina magezi mu mutwe n'ebirala mwe busajja mwe tujja batereeza mulimba kyeyaguza lujjo abantu babayigirize enkozesa ya ssente eyo ulira abantu babasanga balina ebisibo ulira amanyuma g'embwa babayigiriza kyogamba okuva abantu we bavuddewo tebamanyi kukozesa ssente ulira amanyuma g'embwa zebakola ogwa bayigiriza okuzispendinga ulira amanyuma g'embwa g'omunnaddiini busajja mwe tujja bavuma n'okubatta tujja batta nze nja kutta munnaddiini weewaawo mwe nja basalako emitwe laba zirese haaji omutwe omukalu laba ezzadde lyabwe mu mpisa egwanidde bwekasowulira Inter-Religious Council atuddemu yenna ddebe ekkalu abamu ku bazadde abaana babasuula mu kasasiro abalala abaana babaleka bulemu byasanga byayogera gavumenti ne bannayuganda okufaayo ennyo okunyweza empisa n'obuntu bulamu nga engeri yokka ey'okussa eggwanga ku mulamwa okunyweza emirembe beppo n'enkulaakulana yaalyo naye mmwe kakati bwe tukyusaawo obuufu poliisi naddala mu Kampala erabudde naye mmwe Inter-Religious Council egambye erengedde akaseera akazibu we tulaga mu kalulu kitegeeza gye tuvudde ne we tuli wonna birungi gye bali
ne bwe twabayita okujja ku kavulo okusaba tebajja kubanga Uganda eri mu mirembe naye beekengedde akalulu nabagambye Joe Museveni ali mu bannaddiini baadiiringa nabo tebalabawo mbeera mbi mu ggwanga naye beekengedde akalulu bayise mu ddiro n'okunyamu ne banyamu politically balese banyedde mu ddiro we baabadde siwadde suti wazeeyo zigenzeemu omanyi kye bayita okwegendera weegendedde mu ngoye bisajja mmwe temuyina amagezi mu mitwe mwekengedde akalulu bannayuga kyemugamba kuva letwava mu kalulu Uganda ebadde mu mirembe Uganda eri mu mirembe kubanga abo waliwo sente ziyitinga n'ez'abannaddiini Inter-Religious Council nja kusala bannaddiini emitwe 1,400 1,400 simanye ebirunde meka Eliya yakwata bannabbi 805 405 bulana abasalako emitwe bisajja mmwe mugwana kusala ku mitwe twogerezeganye Museveni bwe yawamba bannayuganda mwagenda ne mwegerezeganya ne Museveni ku nsonga za John Bosco Kibalama obukadde magezi nga ne mu buto wali ogalina mmwe muli ba religious merchants musubula musayi gw'abantu muli basajja mmwe muli bakinjaadi mutunda ndiga za Kristo bannaddiini be Uganda temuyina magezi Lutali wali ebiwawaatiro byakkakkana olw'abannaddiini okwenkalijinga abantu ne baggula amakanisa ne baggula emizikiti ne baggula amasinzizo ne bateekamu amazzi n'emmere ne bayinkalijinga abantu abakristaayo abayisiramu ne bayiika ku kkubo ng'obujjanjabi buli ku makanisa Luto nakkakkana ejjoogo naye embwa z'abannaddiini b'e Uganda amanyuma g'embwa bo bali mu kuzzaamu Museveni maanyi ffe tujja kubeererawo tugenda basalako emitwe mwe bisajja mmwe gwe Sserwadda nze nja kusalako omutwe mu linnya lya Yesu ate Mukama ampe n'omukisa Sserwadda Kayanja bujingo abo bemwe wana wanasimanyi mbuno bogera ne Katonda kakande nsaliko kakande omutwe ebyo byabalimba mbwa alina amaanyi g'omucungwa n'emichungwa gyo ntigweko gyo nange nuni ntambule ngene n'akabboka emichungwa nga konna nkanunye nkamazeeyo ebyo byolimba abantu mbuno emichungwa gyo gikuba omuntu ekigo n'akabboka emichungwa ngende nako nga n'ogutwe gwo ngututte mulabye akaseera kakazigizigi 226 kati embeera nnungi bisajja mwe muyina amagezi mu mitwe abasajja abakulu banoonyayo abasajja borespectinga bayogere owulirize abo ge mafuta genyingiriddemu mu kigambo saabala muzannyo wano sawa ya kigambo wano tewali kusaaga tewali kwogera kigambo kyonna tewali kunyinyonyola kintu kyonna Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo tugenda mu kigambo kye kitukuvu jangu okosomesa oyigize batabani bone ne bawalaba nganya kigambo kino Mukama kibe kiramu Mukama tukula ne mwoyo ne malayika atwali emyoyo gy'abanna byabufuza abatulyamu enkwe emyoyo mye omwe jangu kino ne malayika ali mauti jangu kime emyoyo gy'abampuuga buli atulyamu olukwe kimo omwoyo gwe mu linnya lya Yesu ate tusomese wamma otuyigirize ekigambo kye kitukuvu kibe kiramu kigwe kutaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza tusabye abantu ne bagamba nti no amina ulira mu politics mbadde mbazzayo balaga mpuuga script gyalimu tuleme kujerabira mutegeera watufu wali ani yamutuma byali bitya biri bitya biraga wabyebyo bwe batu bwe babadde oyo naye ku board avuddeko kale ennaku ezo twasoma mu kitabu ky'Abasekabaka essula 12 nga omwana yewerera okummalawo eggwango lyongero diteeka mu bujiji kitaawe yafuga n'afuga bubi omwana bwe yakwata abantu ne bamugamba kati nno gwe ddirizamu otukkiriza munnange anti nina 100 ya master plan simanyi senjale munnaye ffe tetufuddeeyo naye kasita mutuwa amasanyalaze ne mutuwa intaneti ne mutwekera eddembe lyaffe nagamba ate byo temubirowooleza kuba ye taata abadde asaaga nze kingenda ogundi okubakola mu Mubule sina binyo mulanyo nagenda Esekemu kubanga Isirayiri yenna baali bazze Esekemu okumufuula kabaka awo olwatuuka Yeroboamu mutabani wa Nebati bwe yakiwulira kubanga yali akyali mu Misiri yali addukidde okuva eri kabaka Sulemaani era Yeroboamu n'atuula mu Misiri ne batuma ne bamuyita awo Yeroboamu n'ekibiina kyonna ekya Isirayiri ne bajja ne boogera ne Lekoboamu nti
kitaawo yafuula ekikoligo kyaffe okuba ekizito kale nno wewula gwe okuweereza okuzibu okwa kitaawo n'ekikoligo kye ekizito kyatuteekako naffe tuli kuweereza n'abagamba nti mugende mumale ennaku 3 nate mulyoke mujje gye ndi nate abantu ne bagenda kabaka Lekobowamu n'ateesa ebigambo n'abakadde abaayimiranga mu maaso ga Sulemaani kitaawe bwe yali ng'akyali mulamu ng'ayogera nti magezi kige mumpa okubaddamu abantu bano ne bamugamba nti bw'onooyagala okuba omuddu eri abantu bano leero n'oyagala okubaweereza n'obaddamu n'obagamba ebigambo ebirungi kale bo banaabanga abaddu bo ennaku zonna naye n'aleka amagezi g'abakadde ge baamuwa n'ateesa n'abalenzi abaakulira awamu naye abaayimira mu maaso ge n'abagamba nti magezi kige mumpa mmwe tubaddemu abantu bano abaŋŋambye nti wewula ekikoligo kitaawe kye yatuteekako awo abalenzi abaakulira awamu naye ne bamugamba nti bw'otyo bw'oba ogamba abantu bano abakugambye nti kitaawe yafuula ekikoligo kyaffe okuba ekizito naye gwe kiwewule gye tuli bw'otyo bw'oba bagamba nti nasswi wange asinga obunene ekiwato kya kitange era nno kubanga kitange yababinika ekikoligo ekizito nze ndyongera ku kikoligo kyammwe kitange yabakangavvula nankoba naye nze ndibakangavvula nanjaba ez'obusagwa nabagambye trendi y'abampuuga be bavubuka be bateekateeka okufugira mu mulembe gwa Muhoozi bwe tumala okuba projekiti ya Muhoozi nekkakana bulungi baddayo mu bavubuka bano bayibuli beeyogerako mayiga ali mu kateni ab'omulembe gw'oyo omwana egi bracket yeeyo batambuliraawo bonna be bamu bali mu kweteekateeka batufugisa emisota ne scorpions enjaba Museveni yabakakasa n'abagamba omulembe ngenda gubateera ngenda guta naye mmwe munyweza omwana wange kyovula babampuga bepositioninga omwana yatugambye nti mu Masaka batambula ekironga bagaba ssente babwanika bagamba abantu mayiga yajja waliwo project gye batambuza naye mubeerenga mukimanyi nti olugalo lw'omwana lwenkanankana ekiwato kya kitaawe abantu bamugamba kitaawo yatufuga bubi tujjeeko ekikoligo kya kitaawo n'agamba mwe muve mu kusaga oli yabakwasa kisa bampuga kye bali mu kuteekateeka kati politics ali ewaka ali awo naye wulira kiki ekiyamba politics nga mwagala okwenunula obulungi entebe okubukala mu mikono gy'abannannyinigyo kati tugenda kuddayo emabega nga Sulemaani akwata entebe owulire Sulemaani kye yakola ng'akutta entebe ku mulembe gwa kitaawe Dawudi ng'amaze okufa Katonda n'akwata Sulemaani n'ateekako Sulemaani ng'alina amagezi ga Katonda ng'alungamizibwa Katonda Sulemaani okunyweza entebe waliwo bannaddiini ne bannabyabufuzi be yajjawo essuula ey'okubiri essuula esooka etandika nga waliwo olutalo lw'entebe abaana ba Dawudi nga balwanira entebe kuviira ddala eri mu Samwiri balwanira entebe omu n'afa ne bajja mu basekabaka ekisooka tutandika basekabaka gundi ekisooka nga lutalo lwa ntebe ate mekababulye Katonda baba yakugaana okuba kabaka Katonda baba yakurejectinga aba yakurejectinga ne bwe munaakola mutya basajja mwenga Mukama yabagaana okuba abakulembeze Mukama yabagaana ne bwe munaakola mutya okimanyi first king wa Israeli bamuyita Saulo ye yasookera ddala ku ntebe y'obwakabaka bwa Isirayiri bamuyita Saulo naye batutandika ekitabo ky'abasekabaka kitandika na Dawudi ekyo waliwo kigenderedde Mukama yagaana Saulo neyejjusa ne lwaki yamuteeka ku ntebe n'amugamba ne mu lunyiriro temuliddamu kuvaamu kabaka ne mu kitabo ky'abasekabaka kitandika na Dawudi tekitandika na Saulo mu lubu lwa Saulo tewaddangamu kutuulako atuula ku ntebe kakati mu nnyumba ya Dawudi abaana batandika okulwanira obukulembeze abaana ba Dawudi balwanira obukulembeze nga Dawudi akyaliwo naye Katonda yalonda omuntu omu gwe yawiwako amafuta okuba ku ntebe eyo gwe yagiwa kati essuula eyo esooka etandika mu ntalo ani addawo Dawudi gundi waali essuula ey'okubiri Dawudi afa Dawudi aleka eddaame amaliriza eddaame Dawudi afa kakati omwana Sulemaani akwata entebe njagala owulira entebe Sulemaani bwe yanyweza entebe ekizibu kyali mu bannaddiini ne bannabyabufuzi be baatiginyanga ebyobufuzi mu mulembe gwa Dawudi ngenda kusooka nsomera okwakwayo mu biwulire bulungi kuba sigenda binyonyola byonna then butumala tuve wano simanyi obwogenda kulupima nti ndiko kye njagala okukubuulira nafugira emyaka 33 e Yerusalemi
awo Sulemani n'atuula ku ntebe ya Dawudi kitaawe obwakabaka bwe ne bunywezebwa nnyo. Awo Adoniya mutabani wa Kagisi n'ajja eri Basuseba nnyina Sulemani n'ayogera nti kati oyo Adonija gwe tutandiseeko mu ssuula eri esooka yali amaze okwerayiza. Mu ssuula esooka yeerayiza era ng'alina bannaddiini ne bannabyabufuzi era namwogerako mwaka gwali gwa 2021 ekyo kigambo twakisomako ne yeerayiza okutuusa nabbi wa Katonda nabbi Nasani ne mama wa Sulemani lwe babiyingiramu Katonda n'abiyingiramu Dawudi ng'akyali mulamu Dawudi n'alagira ne bateekako Sulemani. Ono Adonija ne nakola ki n'abeera defeated. Kati wulira Abusalomu ye yali yafa naye yayagala ogitwala entebe. Bali awo balwabwogo bonna endusu ziyiika ziti bonna bali awo emyoyo mye mirembe n'ayogera nti mirembe nate n'ayogera nti ndiko kye njagala okukubuulira n'ayogera nti mbuulira n'ayogera nti omanyi ng'obwakabaka bwali bwange Isirayiri yenna ne bakaliriza amaaso gaabwe ku nze mbulye naye obwakabaka bukyuse ne bufuuka bwa muganda wange kubanga bwali bubwe okuva eri Mukama. Adonija agamba Adonija yali alina elements ze yeerabiramu okubanga ye next king after David. One yali mwana wa mpeta ow'omukazi ow'omumateeka. Sulemani mwana mwende mwana bamuzala mu mukamusajja byali byasaga nyingi nnyo byali biki bwe bityo nga bamulabanga atali mwana wa Dawudi nga bamuboola naye mu bigambo bye kati amaze okutegeera agamba bw'ati abantu baali balowooza nze naye nga Katonda yamala dobbuwa Sulemani. Kati mwe bampuga ne bwe munaakola mutya ne muwalirira nga Katonda yakwata oba tasaana oba teyasoma oba wa ghetto oba biki agamba nalage mukulembeza nono Adonija yali agayina. Adonija agamba bwe yafulumanga bw'ati nga bamulabanga kabaka yennyini nga bamulaba mu kifaananyi kya Dawudi era nga ye position nga diplomatically nga bw'atambula balaba king diplomati naye abantu be babiraba kuba baali bamuteekateeka simanyi jeno simanyi yenna bw'atambula ayina ebigodogodo yenna atambula ayina ebidogodogo yenna ayina amagulu ga ddyo n'okwakono kwafuuka kwa ddyo yenna nkugambye simanyi ayina zisalyuti yenna atambulira mu mmundu abantu ne balowooza mbu yaddako n'empuuga amanyi oluzungu simanyi embuno biki nga Katonda yagamba dda muntu mulala. Mukkirize mugane Katonda yatonda yasonga dda walala wali obuyinza obulaga. Ono omusajja Adonija yakimanya naye akimanya luvannyuma ng'agezezaako n'okwerayiza ebyo gy'abbisanga mu ssuula esooka. Wulira kale nno nkusaba ekigambo kimu tonnyima. N'amugamba nti yogera. N'ayogera nti nkwegayiridde gamba Sulemani kabaka kubanga taakumme ampe Abisaagi omusunamu mufumbirwe. Awo Basuseba n'ayogera nti kale n'akwogererayo eri kabaka. Basuseba kyeyava agenda eri kabaka Sulemani okwogererayo Adoniya. Kabaka n'agolokoka okumusisinkana n'amuvunnamira n'atuula ku ntebe ye n'ateesesaawo nnyina entebe n'atuula ku mukono gwe ogwa ddyo. Awo n'ayogera nti nkusaba ekigambo kimu ekitono tonnyima. Kabaka n'amugamba nti saba mange kubanga siikumme. N'ayogera nti Abisaagi omusunamu aweebwe Adoniya mugandawo okumufumbirwa. Kabaka Sulemani n'addamu n'agamba nnyina nti era kiki ekikusabya Abisaagi omusunamu olwa Adoniya? Musabire n'obwakabaka kubanga ye muganda wange omukulu, sabira ye ne Abiyasaali kabona ne Yowaabu mutabani wa Zeruyiya. Awo kabaka Sulemani n'alayira Mukama nti Katonda nkole bw'atyo n'okukirawo obanga Adoniya tayogedde ekigambo ekyo kyakumussa. Abisaagi omusunamu Dawudi bwe yakaddiwa ng'omubiri gwe tegukyabuguma. Bayibuli egamba ne bamubikka nga takyabuguma nga bwe yeebaka tabuguma. Kati abakugu bwe bagenda okukebera obulungi ne bagamba afunibweyo omuwala omuto ng'ali vagini embeerera emubugumye yeebakenga naye abugume asobole okufuna ku bbugumu ly'omubiri aleme kunyogoga nnyo. Era omuwala oyo n'abeerawo nga gwe mulimu gwe nga Dawudi mukadde naye ng'oyo omuwala yamubugumya kuba omubiri gwe gwali gunyogoga. Kaakati ono omwana obukulembeze bwe bugaana najje wa kabaka Sulemani n'amugamba kati ky'oba okola birimbirese. Naye ono omuwala ono abadde owa ddadi ono gw'oba ompa nze muwase nze nange nzikakkaniraawo. Najja yayita wa maama wa Sulemani
mama wa Sulemani n'agenda amusabireyo n'amugamba gwe abantu abo bonna oyo ebyo byejayagala akyali ku lutalo lwa Ntebe Katonda akikole bwati bonna amanya gonna Daudi nga bwe yagasoma Amini Sulemani nga bwe yagasoma be bali mu kwerayiza n'agamba kankikebere ekintu kino mmalo okulaba kiki bagenderera bana abasajja ngenda bajjako emitwe kuliko kabona mulamba wulira amanya gano kale omusunamu awewe Adoniya mugandawo okumufumbirwa Kabaka Sulemani n'addamu n'agamba nnyina nti era kiki ekikusabya abisaaji omusunamu olwa Adoniya musabire n'obwakabaka muganda wange omukulu sabira ye ne Abiyasali kabona ne Yowabu mutabani wa Zeruyiya awo Kabaka Sulemani n'alayira Mukama nti Katonda nkole bw'atyo n'okukirawo obanga Adoniya tayogedde kigambo ekyo kya kumussa kale nnonga Mukama bwali omulamu anywezezza n'antuuza ku ntebe ya Daudi kitange era mpadde ennyumba nga bwe yasuubiza mazima Adoniya anattibwa leero awo Kabaka Sulemani n'atuma mu mukono gwa Benaya mutabani wa Yekoyaada n'amugwako n'okufa n'afa Kabaka n'agamba Abiyasali kabona nti genda Benaya Sulemani n'atuma Benaya n'agenda ta Adonija mutabani wa Daudi muganda wa Kabaka Sulemani oyo yafudde obwakabaka okunywera obulungi omu ku batabani ba Daudi kati mufu gamba nti mufu omu ku entebe okunywera mu mukono gwa Sulemani Adonija mufu muganda we mukitawe mufu oyo gamba to yomu omwoyo mye Anasosi mu byalo byogwe kubanga osaanidde okufa naye siikutte mu biro bino kubanga wasitulanga essanduuko ya Mukama Katonda mu maaso ga Daudi kitange era kubanga wabonyaabonyezebwa mu byonna ebyabonyaabonya kitange awo Sulemani n'agoba Abiyasali obutaba kabona eri Mukama atuukirize ekigambo kya Mukama kye yayogera ku nnyumba ya Eri mu Siiro. Abiyasali ye yamuteeka mu house arrest totambula kusukka Kampala Wakiso tofuluma beera mu nnyumba yeeyo sigenda kutta kati gwe gira obeera mu house arrest nga bwe ndaba ogundi omusango gwa namujja ku bwakabona Abiyasali bamujja ku bwakabona ne bamuteeka mu house arrest totambula tofuluma beereeyo ebigambo ebyo ne bituuka eri Yowabu yali akyuse okugoberera Adoniya newakubadde nga teyagoberera Abusalomu Yowabu n'addukira mu weema ya Mukama n'akwata ku mayembe g'ekyoto ne babuulira Kabaka Sulemani nti Yowabu addukidde mu weema ya Mukama era laba ali ku kyoto awo Sulemani n'atuma Benaya mutabani wa Yekoyaada ng'ayogera nti genda omugweko Benaya n'atuuka ku weema ya Mukama n'amugamba nti Kabaka bw'ayogera bw'ati nti fuluma n'ayogera nti nedda naye n'afiira wano Benaya n'addiza Kabaka ebigambo ng'ayogera nti bw'atyo bw'ayogedde Yowabu era bwanzizeemu bw'atyo awo Kabaka n'amugamba nti kolanga bw'ayogedde omugweko omuziike oggyewo omusaayi Yowabu gwe yayiwa awatali nsonga kunze ne ku nnyumba ya kitange era Mukama alizza omusaayi gwe ku mutwe gwe ye kubanga yagwa ku basajja babiri abaamusinga obutuukirivu n'obulungi n'abatta n'ekitala kitange Dawudi n'atakimanya Abuneeri mutabani wa Neeri omukulu w'eggye lya Isirayiri ne Amasa mutabani wa Yeseri omukulu w'eggye lya Yuda ne Yowabu naye mugende mu mugweko kubanga yakola ebikolobero mu mulembe gwa Daudi bakola ebikolobero natta abantu wulira Sulemani bwagamba genda naye omugweko naye aveewo n'omusayi gwe ogugjawo ate gubeere ku ye n'abaana be ne tegujja kubeera kunze gubeere ku ye olw'ebikolobero bye yakola ebiro bye yali mu buyinza kubanga yatta abantu kati mpuga nze nkubuuza ojja okutugamba mbu waliwo abatta abantu baagala tubasonyiwe ovudde ku saidi yaffe oteese n'abaatutta oba ovudde ku saidi y'abaatutta be batwenenyeza mu bulamu ekyo vayo kitubuulire ova ku saidi oyogerezeganya na saidi ki oyogerezeganya naffe ng'obadde ku saidi etutta kubanga Sulemani wuuno ali mu kweliminatinga naye mukowe erigamba mu kigambo kye Katonda anyweze entebe eno mu mukono gw'ennyumba ya Dawudi mu mukono gw'ennyumba ya Isirayiri mu mukono gw'ennyumba ya Isirayiri abo abakola ebikolobero genda naye Yowabu omugweko kubanga bwe yabeera nga yakomandinga SFC yatabana Uganda genda omugweko
bwe yalinga ya commandinga semwayi yawamba abantu ne babulawo 18 genda omugwekawo wali wennyini genda omukima omulete bwagana awo bwe kiba kigwera ya Bible bwegamba gutyo omusaayi gwabwe gulidda ku mutwe gwa Yowabu ne ku mutwe gw'ezzadde lye ennaku zonna naye eri Dawudi naye eri ezzadde lye naye eri ennyumba ye naye eri entebe ye eribayo emirembe ennaku zonna okuva eri Mukama. Bwe tumala okutta Mayiga ne tutampuuga ne tutaserwadda ne tutakazimba mugalo ne tutamuhozi awo omusaayi gubeera ku baana baabwe n'ennyumba zaabwe obukulembeze bwa Uganda bunywere bufune emirembe. Bwe tumala okutta Besigye ne tutalukwago ne tutabana byabufuzi banaddibanga ne tutamawu ne tubatafete tuliko tunyumiza gwatono muganda simanyi muganda munange simanyi nze be malo kubaka kumbya omulokole nawe no kwato omusiramu abadde atabangula amazzi obusiramu bunywere mu busiramu entebe nywere mu mikono gy'abana Uganda oluvannyuma lw'okumala waakabano era omusaayi gwabwe tegugenda kubeera ku ffe ffe tunyweza ntebe y'abana Uganda mu mikono gy'abana Uganda bino ebyawandikibwa mu kanisa tebajja bibasomera mu kanisa bwe babisoma bajja birekayo mu budde buli bakulekera Yowabu n'otamanya nti waliwo Yowabu ow'omulembe guno Adonija bakuleka bakusetinzeeyo eri mu Adonija mutabani wa Dawudi tebamanyi nti waliwo Adonija ow'omulembe guno ekyo bakikumira ddala ne bakulekayo awo mu budde buli toddamu kutunyumiza bya budde buli tetwaliwo ebyobudde buno bigamba ki oba akatabo ka dokita okasoma kati n'okwata omutima guno n'ogujjamu n'oleeta guno n'oguteekawo n'oguyunga bulungi n'obanga ayunga amasanyalaze ne kano n'okaleeta nako n'okagira wano ogenda okulaba nga gwekanga guteredde gulongoosa bulungi ogenda okulaba n'agukoona kuno n'amanya n'agusitwa bulungi n'aguzza mu kifo kyagwo ng'asomye katabo n'ayunga ne kana n'okulaba nga kati gitani altabulada banemwe omutima ngwerabidde sikyagujjukira agenda okulaba nga deoxygenated blood now it's flowing oxygenated there waliwo akasuwa akaganye akasuwa kano awo kati awo nalyoka aleeta pipeti ogimanyi baziyita aparatasi n'akakoonako ne kaddayo ne katereera agenda okulaba nga oxygenated blood kati eyitawo okay kati guteredde n'akwata ekidda kino oludda luno olw'ekiwowolo gundi n'alubikkako n'akwata piisi n'asiba n'akona ku guggwe lyagukanga n'eggugwe litandika n'agamba naye n'eggugwe nga nali atererengere lirimu akafyere Kenya saidi wali kana akafyere Kenya kavaawo katya n'azaayo n'aleeta baniseni banda simanyi baniseni banda gundi n'ateekako blue frame akafyere Kenya n'akookya bw'amala okukooca n'akwata akasumaali n'akasiba badokita balina obusumaali ssebo mu mitima omwo n'akasiba ne kanywera enkya n'akusiibula ogenda okuva e China nga bakutaddemu omutima gw'omubangali omuntu we waffe Masaka waliwo we waffe Masaka ng'olimu omutima gwa mubangali gw'olabirawo buli akajjako n'okatya buli akakuyitako ne weekanga teweekanga lwe wagenda e China bakuteekamu omutima gwa mubangali mu katabo kali kakola ebiriwo kati Bayibuli gye mutulekera mu Yowaaso oli simanya ani Yowabu ow'omulembe guno Bayibuli etugamba bwe tumutuukako akakerekenyako tukajja mututya Bayibuli yakakati bwe muba mutubuulira Bayibuli ey'omulembe guli ogwa Sulemaani temuddamu kugitubuulira ffe tetwaliwo ku Sulemaani naye abaliwo nga bakola ebyaliwo luli babakola batya Yowabu ab'omulembe guno babakola batya bano ab'omulembe guno babakola batya kyovula ba Bayibuli ze mutubuulira tezina makulu kyovula ba pastor akwata Bayibuli n'agyokya kuba naye tagirabamu makulu kuba ekimu eky'ekkumi yakikwata mu mutwe nkugambye abalokole n'obanga oyogera n'ogamba abaluganda Mukama yebaziwe bikula Malaki kasita oyogera Malaki buli muntu amanya azikimye bannange naye Malaki alina essula mmeka abalokole bonna mu Malaki babuulirayo kimu kya 10 bwe kasita oyogera Malaki omuntu amanyirawo n'agamba zinateeka za fiizi bannange pasita atatandise Malaki
sawa za Malachi kati panange muntu alabye ne Malachi ngagamba kati kanda bingi nagulako pampa y'omwana nguleko kundi anti naku zino sebye bansaba pampa ziweddewo kati pampa y'omwana kandabe nsikazaako 2 kandabe kubanga samuni y'ekimu eky'ekumi gwana kuwaayo kale muleete mulinnya la Yesu musituke mujje omwe mutukuvu gundi bw'abayogedde nammwe awo nga pastor abeera awo nga yeeyimbya sijja kutuula nga basiga nga bwakutunuulira oteeka mu kyenyi nange nasika nabo bwe bali banga bakungula nange nkungule nabo nga ye bw'abalanga amanya kati eza parish model ze nanona mulimu 5-6 mama nga basiga sijja kutuula nga basiga naye nze mbuuza